sina bwogerero anyambe buyambi embeera gye ndimu si nnungi muzira kisa nyambe bansaba ssente sinamanyi na muwendo bakama bange banyambe buyambi ekintu kimu abasawo bangamba nina okunywa emisuwa gino tegikala kunywa nnyo n'okulya eddagala lindiwo lya ku mirundi nga3 alafiisi ogateko zine gino emisuwa gino gibe nga tegibayininga okuba nga gitambuza omusaayi eddagala lino nalyo ndiyinaawo ekintu kyanfuukira kintu kyonna ewenkira bwendi yonna yonna kyanfuukira kino baŋŋamba tebasobola kisala kyonna yonna eno yonna kiba kyagira banyambe buyambi aba nfunye akasente sirina maama sirina taata niho ŋŋanze banyambe buyambi amanya agange nze Agaba Livingstone ina emyaka 28 ngenda guno omwaka guweddeko bangenda kuweza myaka 29 gimangenda okuweza. Buno obulwadde bwatandika nga akatulututtu obulwadde bwatandika obulwadde obwo ngenda obutandika okubufuna nga simanyi nga ndi ku alavizi nali ndi ku ddagala natandika na septrin abasawo ne bamunzijjako ne bagamba septrin muveeko olina kudda ku alavizi kati batandika ku alavizi abasawo natandika okubalaga kino ekiwundu kino abasawo lwakibalaga ne batandika okumpa eddagala ne bagamba kigenda kuddayo mpola mpola tosobola kupapa kati nga bengendako ne mubasawo bano abasawo nga baŋŋamba tebasobola kusanika kusalawo nga kakawundu ako tekanaba kuddayo kalina okumala okuddayo baleko basale okukakana bwekyagenda nga mpola mpola kale akatulututtu nekifuuka ekiwundu emisuwa giijo gitandise okuvaayo ekadde emisuwa olwamala okuvaayo bwenagenda ate mubasawo ab'emulago ne baŋŋambye gye emisuwa ng'engeri gye gyereezemu bwe gityo tebasobola kusala bwe basala awo nange wensigalira naye ne bagamba Mukama Katonda akyakuwadde obulamu naye olina okufuba nnyo olabe ng'ofuna obuyambi bakuzeeyo mu ddwaliro balabe nga basookera mu biro ebyuma nga bakuweeweeta nga bwe bakalakata nga bakikaza mpola mpola tomanya ngwe kisobola okukakkana egyo emisuwa ne giddayo bwe giba nga gizzeeyo nga Mukama ayambye ne baleka basala ekiwundu ekyo ne kivaawo afazaali bino ne bisigalako bino eby'omunda ebitannuma naye kino kyekisinga okuba ekizibu ate ng'eddagala lyendiko ly'amaanyi ndi ku ddagala lya mirundi nga3 oba 4 alavizi ogateko lino erikaza kino eno obutantujja obutansimba okulaba nga nfuna ku tulo okwebakako alavizi obulwadde obwo okulimba kubi mbufunye nga ndi mukulu naye nagenda okubufuna nga sina kyemmanyi abasawo ne bataka okunyonnyola mu malwaliro bataka okunyonnyola ne baŋŋamba munnange olina kati okwegendereza banasana septrin ge batandisa naye nga sina kyemmanyi kati septrin oyo namalako okumva emyezi ewanga 8 myezi nga 8 septrin wamala okumunzijjako ne bagamba kale ogenda kudda ku alavizi obulwadde bwewafuna tebunaba kweyoleka naye olina otandika okumirira eddagala mpola mpola tomanya oyinza okutereera nga simanyi okukakana
bagenda okunyonnyola nga simanyi nti nno ng'obulwadde bwa siriimu nabufuna nga sina kyemmanyi. Sijja kukulimba, sina gwe mmanyi, simanyi oba n'ow'omwana yadduka n'omwana simanyi. Buneeno omukyala n'adduka n'omwana. Yadduka atya ng'alaba nti asogena mu malwaliro. Ani omukyala ndowooza ye nga ye okulimba yalaba nga ntasogena mu malwaliro ng'ate ng'alaba n'embeera ndowooza nga lwe twatandika nga tisayagala bulungi, awo ndowooza bwe yatandikira okutegeera ye n'adduka. Kati embeera gye mpitamu mukama wange yakufuna kulaba nga nfuna obujjanjabi, kubanga abasawo bwe nagendako mu malwaliro gonagona amanene abasawo baŋŋamba olina okufuna obujjanjabi nga buli luvannyuma lwa wiikisi emu ng'otambulamu emirundi ng'ena oba esatu. Buli luvannyuma lwa wiiki emu balina otambulamu emirundi ng'esatu oba ena nga ngenda emulago. Kati emulago waliwo eddwaliro lye bandaga eriri emulago awo nga banteeka mu byuma ebisobola okukaza kino ekintu mpola mpola, naye ebisente ze baŋŋamba nga siziyina, ate nga egyo emisuwa ng'ogisobola okuddayo nga bebakaza mpola mpola, nga bebakaza kino ekiwundu kino nga bebakikaza. Emisuwa gino gyona gyaggwayo abasawo ne banga tebasobola kusala ng'oyo basalira nange wensigala. Kati babeere nga bakaza mpola mpola kisobole okuba nga kikendeera, babe nga basala wano afazali nsigaze buli obw'omunda. Buli obw'omunda buba tebunnuma. Okwebaka nsula ndogootana okwandibadde ng'okwebaka nga buli obukerenda bwoweezaako awo bukasamba bamala okubumirako awo enfulira ku tulo oluusi nga mize ne ku ddagala. Kati eddagala lyembadde mmira bali bamimpa akasaawa 3 nga ndidde nga nywedde, naye kati sikyalya sikyanywa, nywa bunyi mazzi naye kati nageza olaba nga embeera gye ndimu si nnungi, kwe kuddukira mu bakama bange. Omulimu ogwo nali nkola okwebezaawo nga nkola gwa poota, nga nkola ku bizimbe. Bwe mba nga sikoze ku bizimbe nga ntambuza bugatto. Kati obugatto obwo nga mbujje gye basuubuza engatto wano eno bayitawo batya wano mu Kagujje engatto we batuukira, nga wenzijja nenzireeta eno emmanze nga nzitambuza eggombe, oluusi nga nziteeka awo wansi awantu wamu nga nzitundirawo mpola mpola. Bwentyo nga bwe neebeezaawo. Naye kati abasawo ne baŋŋamba emirimu egy'amaanyi olina okugyerekereza. Emisuwa egyo ngenge gye gyavaayo bujja okoma okola emirimu gy'amaanyi oba oggwamu, olina okufuna omulimu ogwawamu. Naye mba nga nfunye obuyambi nga nteredde n'okutereera, mba nsobola okwebeezaawo nga bwe nkola n'obulimu bwange mpola mpola awo. Naye kati saawa zino sina ndabirira, sina ki, maama yafa, taata yafa, abandi badde nga baganda bange buli omu ali bibye. Jjukira tugatta maama naye twawula bataata, naye buli omu ali bibye. Naye mbadde nsaba buyambi banyambe. Nze nganze sina kati okukulimba kubi, we nali mbeera baatundawo. Abatundawo bennyini nnyini nze asembayo mu kika. Kati abatundayo balinga bakulu bange, nze nkuze ne mmange bali sikuze nabo, mbalabye bukulu be batundawo kubanga bennyini era be baagulawo. Bagamba balina okunnongoosa naye ne bangamba sente ze baŋŋamba nga siziyina ezo.
simanya milioni bangamba milioni 2 simanya emitwalo bemeka emitwalo 2 zebangamba ngati nga kwe kuli n'eddagala kwe kuli ne benkoleza ebyo nga kwe kuli oba n'okulya buli kimu kyonna naye nga n'eddagala eryo lye bampa erimu eryokaza waneeno nga nyina okuligula buguzi. Bakama bange mbadde nsaba banyambe bampeke balina nabe nga nsobola okwejjanjaba. Abasawo bangamba ngu basobola okunzijanjaba naye sirina buyambi, sirina maama, sirina taata, ndiwo bwomu. Ab'ekika bonna bonna sirina, bonna banneesamba. Eno gye nzaalibwa bonna banneesamba. Eno bonna banneesamba. Kati yali maama wange eri yanzijayo nga nkyali muto. Kati mukunzijayo nga nkyali muto kati nandibadde nzirayo mu kika kyange. Ab'ekika olwatuukayo bangamba ate otwetera birwadde ojja ne taata we afudde ate naawe otugamba maama we yafa. Kati olina okuddayo gye wafuna ebirwadde ebyo gy'olina okutandikira. Ekazo oba owulirayo ekazo eyo naye si gye nkulidde ate nkulidde eno. Maama yanjayo nga nkyali muto. Maama yanjayo nga nkyali muto naye maama era agenza okufa. Mbadde eyo sadize Manze gye mbadde era eddwaliro ly'e Manze lyemalirako eddagala. Okubeerawo okulimba kubi era buno obulwadde bugenza okunkwata nga nkozesa mpa omulimu wennyini era wenkola ki wenneebaka era gwe nnyonnyola mpadde omulimu. Omulimu gwa wiiki namba nga ngukola mpola mpola era nsigala awo paka omulimu we guggwawo nengenda awalala bwe ntyo. Abantu wembadde mbeera watuufu siinaawo. We nali mbeera watuufu nga maama amaze kufa wenali mbeera wangi enamba y'essimu nakugamba ssimu eruwa enamba y'essimu okulimba kubi omwo mu nsawo mulimu ennamba naye sigimanyi mu mutwe. Esimu njina naye layini sigiina kujjako nga abantu banyambe buyambi oba kuliko enamba y'omuntu gye basobola okuzisindikako banyambe buyambi mukama wange. Sijagamba nti no ng'oba enamba y'essimu oba yiino oba yiino banyambe buyambi naye ng'obulwadde bwendiko bw'amaanyi. Mawe obulwadde bwa laviizi bwennyini nnyini bakugamba bw'omala olunaku lulamba nga totadde ki naye mbadde nsaba abantu banyambe. Obuzibu bwendiko bw'amaanyi ayina kaayina kubanga eri mu ddwaliro bangamba simanyi milioni 2 simanyi mu emitwalo 3 okutandika okunkolako. Milioni 2 mu emitwalo 3 okutandika okunkolako kubanga ndi ku ddagala lya mirundi 3 alaviizi ogateko bineeno ogateko nerikakkanya gino emisuwa obutayambuka nnyo waggulu gino naye kale abasawo bangamba tebasobola kusalawo webasalawo ensigaliraawo balina okutambulira ebyuma ebikaze obukaza mu kusooka balabe nga gira emisuwa giddayo munda. Emisuwa giri eri nga gizeeyo munda abo basobola okukola ki okusala naye ejo nga tekinaba kuddayo munda tebasobola kusala kuba gyavaayo nnyo. Tekakakkana mukama wange kati era baŋŋamba okubanga tekavaamu nnyo kasu nga nsobola okubeerako mu bantu nina okuba nga nteekako amazzi agabuguma n'omunnyo kubanga tekaleekaana nnyo nga tekavaamu kisu kibi. Bwe batyo baŋŋamba naye ne baŋŋamba nina okufuba nnyo okulaba nga nnywa nnyo nga ndya nnyo nga n'okunywa naye kati saawa zino wendi
sina wendi sina wensula sina buli omwe kati ali bibi abantu badde nga abantu bange bonna baggwawo badde nsaba abantu banyambe abantu badde nga abaganda bange bonna ali bibye sina muntu wadde kale tugatta maama naye maama kasayamala okugenda ate ngenda eri mu kika kyange taata yafa basenga bange bangamba totwetera buzibu ddayo eno bakugjayo kyali muto kale otwetera birwadde naye mbadde nsaba abantu banyambe bulwadde bunnuma ndi ku ddagala ly'amaanyi era lavisi nalyo tedimirika bagamba abasawo olina okumala okulimira kale ate na bino ebirwadde byennyini olina okumala okumira eddagala lyabyo naye mbadde nsaba abantu banyambe baŋŋamba nyina okwambala ekiwale ebimpi era nga kiyisa empewo sina kwambala bino biwale mu ddwaliro baba tebaŋŋamba sibiina nanti olw'obuyambi mukama wange mbadde nsaba banyambe abantu mbadde nsaba banyambe olw'ensonga embeera gye ndimu kubanga era maama yagenda okugenda nga siina bwendi kubanga era nkuze na maama sikuze na taata ngenza ogendako mu kika kyange ab'ekika banneesamba bwesambi taata gyali azaalibwa oba manze naye mbadde nsaba busabe abantu banyambe abo basobola okunyamba banyambe bwabapeke balina konna eri mu ddwaliro bangamba okunnongoosa bangamba obukadde 2.3 okunnongoosa okulaba nga obanga nzirawo ng'omuntu kadde 2.3 abasawo ze bansaba ate nga ndi ku ddagala lya lavizi nibaga eddagala lya lavizi lyoliko obulwaliro tebunamba kuleega nnyo naye buneeno kati byendiko nnyo byebinnuma ennyo emisolo gyonna gyamala okubuukayo nibaga buli sawa balina okunonabisaako amazzi agabuguma nga bateekako n'omunnyo nga bateekako n'omunnyo weeguli awo weeguli awo bwe nga nfunye ku mazzi agabuguma bagamba nyina ofuna engeri yakacupa nga kagazi ninjoomaga amazzi konna nenkateekayo nga mutaddeko ogwo omunnyo konna nga bwokala mbadde nsaba abantu banyambe bansaba miliyoni 2.3 nesizina abo wekatekabeera abasawo banyambe sina buyambi abantu bonna bandekawo ndi awo naye mukama katonda akyampadde obulamu abantu banyambe okulya sikyalya sina bugerero okunywa bangamba nyina okunywa nnyo ku ddagala lyendiko n'okulyoze kuba n'eddagala eryo liba likola ng'onywedde ebintu ebyokya naye oba ng'onywedde ebintu ebibuguma biba tebikola balesa abantu banyambe embeera gye ndimu si nnungi banyambe buyambi mukama wange balesa abantu banyambe embeera gye ndimu si nnungi bangamba okikaza obulungi kino kyonna okukikaza obulungi kibe nga kiweeweera kino ekyabagulu bangamba mu kusooka kyebalina okusooka kati bino obwomunda bwe bugenda mpolampola neriri eddagala mpolampola beba tebangamba naye kati gino emisonga bwogirengera egyo gyonna mbadde nsaba bakama bange banyambe sina bwogerero sina buyambi banyambire ddala bakama bange mama eri yanzigyeyo nga nkyali muto kati mama agenza okufa abandi badde nga baganda bange banneesamba sina wembeera afuza nifune nekasente oba nfune wempangisa mbeere awo mbeere ngaawo
naye mbadde saba nnyambe kati eri mu ddwaliro wo niwe osobola okugenda wenatandikira eddagala emmanze era emmanze bennyininyini baŋŋamba olina okugenda mu malwaliro amakulu agatusingako obuvunaanyizibwa bwo tetubuyina. Naye mbadde saba nnyambe era maama agenza okufa. Maama obulwadde obwo yandika nabwo yantambuzaako okwo naye nga naye talina bwogerero. Tekijja kuma amanyi taze kuyamba agende jangu sebo jangu yambe ku mulwadde waffe jangu. Kansooke mbawa amannya nze Kamusime Eunice Anet nga ndi mukulembeze ku mabanda LC1. Bannange kyendabye ku mwami ono yeetaaga okuyambibwa, yeetaaga obuyambi. Tukubiriza alina obuyambi byonna, tukubiriza maama Nabbanja, tukusaba maama oyambe. Minisita Balamu Barugahara ng'oli wa local government kati naye era tukusaba otukwasizeeko. Maama Nabakoba bonna ab'obuyinza abalina ne ku ssente mutuyambe ba MPs, MP waffe gwe twalonda naawe tukusaba odduukirire. Bakansalazi mwenna odduukirire omwami ono kubanga embeera ye bambi yeetaaga okuyambibwa. Essente ezo mpitirivu ffenaffe nga wetuba tetusobola ziweza naye tusobola kumuwaayo ku kaakulya, naye akati mmwe munaateekako amaanyi gammwe ajja kusobola okufuna okuyambibwa. Kyekyo kyensaba. Nsaba ne gavumenti eveewo, abakozi ba gavumenti baveeyo bannange kuba amalwaliro ga gavumenti tegafa ku bano banaku. Naye banaabaayo avudde ba minisita wa health n'avaayo ajja kufuna okuyambibwa. Byebyo ebyange. Erinnya Lubwama John, chairperson LC1 Mabanda. Okusookera ddala njagala okutuusa okwebaza kwange eri Bukedde TV olw'emirimu emirungi gyekola. Njagala okugyebaza olwa okunoonyereza abantu abali mu bwetaavu ng'omukulu ono ne mutuyamba. Njagala okubeebaza n'abalabi ba Bukedde TV mwenna. Buli lwe tubeera n'omulanga gwe tukuba mufaayo. Twalina omulanga gw'oli omwami eyali omugenge mwajja ne mumuzimbira mwasonda abawaayo ne bawaayo, twamuzimbira ennyumba, twamugulira ebyokwebika, twamugulira ebyokwambala era kati alabika bulungi. Njagala okwebaza mwenna abafuddeyo buli lwe tuba tukubye omulanga. Njagala obbakubira omulanga noono omwami ekirwadde kyalina kiikyo si kyekyo ekya bulijjo, nga okugenda mu ddwaliro okuli awo alina okwetaaga obujjanjabi, alina okulya naye talinaako kintu kyonna kyalina. Saba tumudduukirire mu mbeera yonna nga bwesoboka, tulabe nga ava mu kirwadde muno ng'era ajjanjabwa nga naye abeere omuntu omulamu nga abantu abalala. Njagala okwebaza bonna ababadde babeera naye, abamuwa ekyokulya, abamudduukirira, ate tulabe nga n'okujjanjabwa ajjanjabwa. Buli mulabe wa Bukedde TV dduukirira omusaya omulanga gwaffe. Bukedde TV webale nnyo, webalire ddala. Erinnya Kayonde Paulo, chairman w'abavubuka ku Mabanda, nga ntuuse omulanga guno eno okusaba mutuuze waffe, muganda waffe, muvubuka munnaffe okumubaasizaako ku buzibu byalina ku bulwadde bwakolaki bwalina. N'ekyokubiri ekisinga abavubuka twegendereze nnyo mu ebiseera ebimu ebituuka ng'olina ekyo kyogenda otutuukibwako. Naye lwakuba ebiseera ebimu tetusobola kukola ki kwegendereza. Kati muganda waffe ono ebizibu bye yafuna bibyo tubyali, naye nga kyetusabira ddala abakulembeze. Balamu tuyambe taata minisita, oyambe ku muvubuka ono, oyambye bangi, oyambye ba Paulo Kafeero ne bazula ekituufu. Bali tusaba taata Balamu minisita okwata ku nsonga ya muvubuka munnaffe ono ow'ematugga ku Mabanda naye asobole okuba ng'ayambibwa, kubanga obuzibu bwe tulimu, obuzibu bwe tufeesinga abavubuka bungi era tulina okwegendeza ng'abavubuka. Ebirwadde bingi ennaku zino ebitutomera, naye twegendereze twebeereremu, kubanga ebiseera bye tulimu ebyo biki bizibu ddala. Bakansa mwenna Senyomo Victor naye njagala nkuteekewo nkuyisizeewo, tulina neno mutuuze munnaffe muvubuka naye jangu otaase meeya e Nansana municipality
Kaana Kambata, Meeya Maama Mbabazi tuyambe naawe weggombe. Taata omuvuka wa munnaffe ono maama ojje naawe omukwatireko omumwe kyonna ky'anasobola okuba ng'afuna obujjanjabi kuba ndaba ali mu bulumi bungi, obugundi bwalimu tebweyagaza. Saba taata ojje omukwatireko, maama ojje omukwatireko, buli muntu yenna alina kinnoomu asobola okuba nga alina kyasobola okukwatirako ku muvubuka munnaffe ono amuyambe kubanga obulumi bwalina bungi, naffe tuluma mu mutima ku bulumi bwakola ki naye ate tulina kye tusobola kukola ki kukola nga tetuyise ku mpewo yemu abayinza otubeererawo n'Ababukedde TV nammwe tusaba muyambe mutukwasizeeko ku muntu ono buli kimu kyonna kyonna mufuba okulaba nga mukiraga bannange Ababukedde TV ne tusaba mutukwasizeeko ebyo bye byange nsigadde Kalonde Paulo abavubuka ku mabanda. Nze kyensuubira obuyambi bwe buba nga tubufunise erinnya n'eddoboozi Musoke Daniel mbeera wano Matuga ku mabanda. Tufunyeemu obuzibu obw'omutuuze munnaffe muganda waffe Munnayuganda munnaffe mukulu Agaba mulwadde nnyo era tusaba abantu bonna abatulaba musobole otukwasizaako muganda waffe asobole ofuna obujjanjabi. Wabula okusinziira ku mboozi ye gye mpulidde alaga nti nno teyakula na kika kye talina bantu be bamanyi yabalaba bukulu ate bamwegaana. Nenkubira omulanga bamaama mwenna abaali eyo naye oba okyawaganye n'omusajja otya fuba okulaba nga omwana akulira ewaabwe famire zombi zimutegeere zimumanye. Sigala ni Musoke Daniel nsaba omuntu yenna ali eyo asobola okuyamba ayambe mutukwasizeeko muganda waffe asobole otaasa obulamu bwe.